Ekikwekweto Tokoowenja kiyindidde mu ggombolola ya Kimanya Kabonera mu bitundu okuli Kijjabwemi ne Kyabakuza e Masaka ku bantu abalina ebyuma bya zzaala ebitali mu mateeka. Omwogezi w'ekitongole kino Jacqueline Kamakone ategeezezza abaddukanya ebibanda bya zzaala byonna nga tebalina layisinsi bwe bakikola mu bumenyi bw'amateeka nga ku mulundi guno ekikwekweto kye baliko bakituumye Operation Machine Haram. Ffe ng'aba National Lotteries amateeka ga Lotteries and Gaming Act CAP 334 gatuwa olukusa okulaba nti tukwata buli kyuma ekiri eyo ekitalina layisensi ekitaliwo mu mateeka oba operator atali mu mateeka oba supply oba manufacturer akola omulimu ogw'okuteekawo ebyuma oba gaming mu butali mu mateeka. So twagambye katujje tukole ekyo, naye ekyamaanyi ennyo nti tuliwo okulaba nga tusomesa abantu obuzibu obuva mu zzaala, emyaka emeka abalina ogibeera mu zzaala eyo, biki ebibi ebigivaamu bw'oba togikoze mu bwegendereza kye twandiyise responsible gaming. Ono agamba nti ebikwekweto bino byakubunyisibwa eggwanga lyonna. Tubasaba nti babeere balambulukufu, babeere b'amazima, bajje eri ffe tusobole okubaggyako ebyo ebyuma, n'ekirala nti tubalabula nti bwe tukwata ate tetudda mu kunnyonnyola. Mu kiseera kino bakakwata ebyuma ebisoba mu 600 ne bisaanyisibwawo. Twakwata ebyuma ebisuka mu 600 naye ne tulaba nti ate tebiri mu buduuka buno obutonotono bwokka oba mu biyumba ebitono ebya zzaala, naye nga waliyo ne ababikola oba ne babiteeka wamu ba manufacturers oba ba suppliers. So ne tugamba katukole eno operation ey'amaanyi mu ggwanga tuyitemu tulabe nga tukwata abantu abo. Kamakone agamba nti mu kiseera kino bakwataganye ne Minisitule y'ebyenjigiriza okuyamba abaana abawanduka mu masomero olwa zzaala. Kati twakwataganye ne Ministry of Education ne tukwata n'aba local leaders ba LC ab'omu bitundu ne tubagamba katutuukirire ebifo ebitali bimu na bimu, tusomese abazadde basobole okukuuma abaana baabwe, naye n'ekirala kye tukola nti periodically tukola olukuŋŋaana ne ba operator betuwa license. Kati ono asabye abantu mu bitundu ebyenjawulo okuwawaabira abantu bonna abalina ebyuma bino ebitali mu mateeka. Abatuuze mu kitundu kino basanyukidde ekyokubawa ebyuma bino nga bagamba nti bibadde biboonoonedde amaka olw'abasajja okwesamba obuvunaanyizibwa bwabwe nga n'abakyala tebakyafumbira basajja mmere olw'ebyuma. Mu bitwale twavuga tukole emirimu era kituufu nnyo tebira betugasa. Babitwale tugaggawale. Sente zaffe zidde mu buseefu tubadde tuziteeka mu byuma. Abitwale mwebale tuwonya. Abikubira abatuuze bonna tebakyatwesigga byo byuma mu bitwale. Waliwo ne bannannyini byuma bino abalabiddwako nga bakaawu ne batabukira abatuuze kwani abadde abatuma okuzannya ebyuma bino. Tewali abadde amugya mu nsawo ssente mwagenda azanye ekyuma, tewali abadde amuyita, babadde bazanya ku lwabwe. Zzaala yettaniddwa nnyo abavubuka nga n'abamu bagaana okufuna emirimu ne badda mu zzaala ekisindiikiriza abangi mu bumenyi bw'amateeka. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.